Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine olukumyewo mu ggwanga lyattu Uganda ate azze nankuba ndala. Ono nno ayaniriziddwa omukulu Mathias Mpuga Nsamba era nga ekintu baleka nga balina ekipya kye bagenda okuba nga basosootolera eggwanga. Mukwano gwange mukama wange His Excellency elected President of Uganda Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine takumye bukomi kulaga bannayuganda kituufu wabula agenze mu maaso n'okwowoola bannayuganda ffenna tutambulire wamu era ebintu tubikolere ddala bwe tulina okubikola. Asiimye nnyo omukulu Mathias Mpuga Nsamba olw'okubanga ensonga agitutte nga ekisajja kikulu ate era ebintu abikoledde ddala nga birina okubeera era amwebazizza n'amutegeeza nti amuwadde n'ekisanja ekirala. Bobi Wine asiimye Mathias Mpuga mu nsiima ey'enjawulo naffe tumwebaza emirimu emirungi gy'akoze weewaawo era tebibulamu naye nga tuli basiimu nnyo kubanga Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine afunvubidde era n'ebigambo n'abyogerera ddala. Tweyanzizza nnyo His Excellency elected President of Uganda ate weebale kuba musajja asobola okuyimirirawo ku lwa bannayuganda. Tuli basiimu nnyo kino ky'okola bannayuganda kye beetaaga era bannayuganda bangi babadde bakirindiridde ng'olugero we lugamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Naffe tumanyi nti era ennyama tujja giruma kasita tubanga tuli naawe. Tewali kigenda ggaana, Uganda yaffe egenda kununulwa era n'ebyo bye tubala byonna bigenda kuba eby'enjawulo. Congratulations His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine awamu ne taata Mathias Mpuga Nsamba. Ensonga eno gye mwaggulawo ey'okubanja bannayuganda abawambibwa, ensonga eno gye mwaggulawo ey'okubanja bannayuganda ababuzibwawo gavumenti y'omumpembe etadde no gavumenti yatebuhabulwa ku nninga era naye abeereyo ng'ali ku tebuukye agamba oba abaana bano bagenda kwegatta banje mu ntebe oba abaana bano ensonga bagiriko nnyo naye nga twongera omujjukiza ensonga tugiriko ate n'ensonga si masonga. Lwano wayinza okuvawo olukwe olunnabe akalwadde akagenda okutwalira tebuhabulwa. So baganda baffe mwenna abaliyo tubakoowoola nti temuggwamu maanyi temuggwamu ssuubi tweyongere kulwana tweyongere kulabisa basajja bano tweyongere batika ku mutimbagano tweyongere bategeeza nti ate eggwanga lirina kulemberwa bannansi so si gavumenti yayo seeri nabigenderera byayo era bannayuganda tutegeere nti bwe tunaalwanira wamu ne tukozesa eddoboozi limu ne tununula eggwanga lyaffe bingi bye tujja otuukako. So nze nnyongera obbakoowoola baganda bange mikwano gyange mu Kristo nti tulwane nnyo okulaba nga tutereeza byonna ebyasoba byonna Museveni byayagadde okulaba nga asaanyaawo byonna Museveni byayagadde okulaba nga ayonoona tulwanire wamu tubitereeze twerwaneko baganda baffe we tuneerwanako tujja kutereeza byonna Museveni byasobezza. Tetuggwamu maanyi tusigale nga tuli b'amaanyi era tusigale nga tumanyi amaanyi gaffe wagali ate era n'obunafu bwaffe wa we buli. Kinyinza okubakubiriza bannayuganda mikwano gyange era nga mbategeeza nti tuli bawanguzi. One time tugenda kuba nga tuyambala engule era Uganda ejja tunyumira ffenna. Tetuggwamu maanyi ate bonna abaagala otumalamu amaanyi bonna balabe bankyukakyuka balabe ba struggle yaffe eno era balina bigendererwa byabwe. So tetubawa budde tubatwale nga baluuza tubafiise. Baganda bange tuyiga ofiisa abantu abamu. Mulimu abantu abajja ne bakola zi diversion naye nga beetaaga kufiisa kati abo tubafiise tubalageko nti naffe tusobola okubaleka boogere bye boogera bakole bye bakola naye nga tewali abanyiga. Ekyo nakyo kijja tuweesa credit era kijja tutwala ku buwanguzi. So tuli basiimu. Mathias Mpuga Nsamba atukoledde omulimu gwa ttendo, omulimu gubadde gw'amaanyi era bangi ababadde balowooza nti kino twali mu byakusaaga twali mu byaffe bagenze n'okuzuula nti ate His Excellency elected President of Uganda yalonda abantu abagezi. Waliwo okuba tebamwongera
Tongwa yekolera gegange musibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Olunaku olw'eggulo waliwo mukwano gwange munnankyukakyuka yakedde okunkubira akasimu n'aŋŋamba yeekolera. Ffenna tukimanyi nti ekisanja ky'Oweekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba kinaatera okuggwako. Naye olowooza banaamwongera ekisanja ekyo ekyokubiri oba nedda. Namuzzemu ne mugamba nti muganda ekibuuzo ekyo ky'ombuuzizza ekikuli mu mutwe tekiri mu mutwe gwogwo wabula kiri mu mitwe gy'Abannayuganda abalala bangi nnyo, era singa nnaakikwanyikulira wano ku ssimu nja kuba nkoze ensobi ey'amaanyi era nja kuba ndyazaamaanyiza bali abantu abalala abakyebuuza. Kyennavudde musaba mu buwombeefu obungi nti ssebo mukama wange kkiriza nkikwanikule mu vidiyo y'enkya nga lwe lunaku olwaleero n'abalala basobole okufuna omukisa okukiwulira wadde nga si kye kinaabeera ekyenkomeredde. Njagala okubategeezaako nti eno mpa ndowooza yange era endowooza yange si yeyenkomeredde. Ebyobufuzi bibeera nga kuzimba nnyumba mu kisanja ekisooka. Ekisanja ekisooka kiba kya kuzimba naye toyinza kumaliriza. Mu kisanja ekyokubiri ennyumba eyo gye wazimba mu kisanja ekisooka oba osobola okugikola finishing, okugisemintinga, ogikuba pulasita n'okugikomerera. Y'ensonga lwaki bw'olaba mu nsi ezaakulaakulana ezirina demokulasiya atiirika obutiiriso w'ekimmemmenti ezirina ne term limit zigaba ebisanja bibiri kwoyo akoze obulungi mu kisanja ekisooka. Nti ebyo ebyakulema okukola mu kisanja ekisooka bakuwa chance obikole mu kisanja ekyokubiri. Oba osanga Oweekitiibwa Mpuuga abadde yeetaaga ekisanja ekyokubiri okumaliriza by'ataasobodde kukola mu kisanja kisooka. Naye ate wadde guli gutyo nze ndowooza yange saaliyagadde bamuwe ekisanja kyakubiri. Laba nno oli bwe yeekanze nga tannambuuza lwaki tewaaliyagadde bamuwe ekisanja kyakubiri. Si lwakuba nti tasaanidde kwongerwa kisanja kyakubiri, si lwakuba nti ekisanja ekisooka alemereddwa, si lwakuba nti mu kisanja ekisooka takoze, si lwakuba nti abadde luleba, si lwakuba nti abadde ngalo bunani. Naye njagala okubajjukizaamu leader of opposition aliwo essaawa eno ey'olwaleero ava mu kitundu kye bayita Buganda. Kyokka ng'omulaba ayagala okutulwanyisa afuba okusiiga ekifaananyi nti nuupu ya Buganda era basosoze. Nga ne gye buvuddeko emabegako babadde balina ekintu kye bavuga nti bano Abaganda baatandikawo kabiina kaabwe kakugoba abantu bonna batali Baganda mu Buganda. Era Abaganda baagala kwezza buyinza batandike okujoonyesa amawanga amalala. Oye propaganda abadde atambuzibwa. Kati okuva lwe kiri nti ono waffe Muganda nze mbadde nteesa buteesa ekifo ekyo lwaki tekigendako mu regions endala. Mujjukire nti omusajja Museveni gwe tulwana keeki y'eggwanga oba ebifo eby'enkizo mu Uganda abigabira sayidi emu. Nga ne bw'aba akuwadde ekifo ky'obuvunaanyizibwa ng'akutadde ku ttoopu akuteerawo akutambulirako oba akuteerawo akufuga. Bw'oba ojjukira bulungi Muzeeyi Ssaabiiti eyali deputy IGP ku mulembe gw'Ochola era wadde Ochola yakyaliwo, Muzeeyi Ssaabiiti ye yali overall, ye yali kamala byonna owa poliisi ya Uganda. Nga Ochola bamutaddewo nga kifaananyi oba nga kiguumaaza ng'embwa eyo tekikoomi. Eyaliko vice president wa Uganda gwe baayitanga Edward Kiwanuka Sekandi yaliwo ng'ekibombe eyo oba ng'ekibuumi. Ffenna bwe tujjukira bulungi General Idi Amin Dada bwe yabanga agenda okufuluma eggwanga ng'alangirira ku Radio Uganda nti bannange ŋŋenda naye obuvunaanyizibwa bw'eggwanga mbulese mu mikono gya deputy president oba vice president gwe bayita Musitafa. Olunaku olwaleero bwe tuba tulina vice president nga Yalupo okakasa asinga Salimu Salaamaanyi nti naye bagabira ebifo ebirala eby'enkizo mu regions endala era bakuteerawo akutegeerera. Bwe weetegereza emmundu ezikuuma Jessica Alupo zipimeepima obungi bwazo
ozigerageranye n'ezikuuma muganda wa Museveni gwe bayita Kalebu Akanda nako sali musale nti kakati ebyo bye bimu ku nsonga ezitulwanyisa olunaku olwaleero okukuula ejjembe tujjewo omumpembe Museveni wabeewo equal opportunities buli muntu awebwenga waaze eweereza eggwanga lye ate era buli muntu afune omukisa oguganyulwa mu nsi ye ebimu ku bisudde Uganda Museveni kwe kulowooza nti yeggala essajja eritta ensekere ng'ate lye likuba n'ennoga ebimu ku bisudde Uganda kwe kulowooza nti Museveni ye Uganda waatali Uganda tesobola kweyongerayo kyokka ng'ate waliwo abantu abalala bangi nnyo abalina obumanyirivu oba bakyali fresh ennyo emisaayi emito egisobola okuweereza n'okusinga Museveni mu mpiira wabawo be tuyita ba substitute nti singa omuzannyo w'amaanyi akoowa yenna alimu akoowa baleeterawo substitute oba gayita amaanyi amapya era buli nnamba ya mupiira mu kisaawe ttiimu bw'eba egula ereeterawo ba substitute ab'enjawulo n'abasukka mu bana nga ojja kwesanga Arsenal eyina bannamba 3 abasukka mu bana lwa nsonga nti ono bw'akoowa bayingizeemu omulala naye olw'okuba Museveni yeefuula eggala essajja yeefuula asamba eddakiika 9 ne yeefuula azannya extra era nga yayagala okuteeba penalty wadde ng'awenyera ebyo bye bimu ku byatukoyesa Museveni kati nze ensonga lwaki nze njagala le tube banjawulo nnyo ku ye nti Oweekitiibwa Mpuuga mulungi nnyo era omulimu agukoze nze mmwebaza siina nanziro yonna gye mmulabako Oweekitiibwa Mpuuga mulungi nnyo naye ate abantu abalala nabo baweebwa omukisa balaga obulungi bwabwe oba obumanyirivu bwabwe waliwo eyagambye nti abantu abalala tebalina experience teweerabira nti Oweekitiibwa Mpuuga mu kufuuka loopu yali tabeerangako loopu yeesigibwa bwesigibwa era bino ebirungi by'olaba akoze abikoze lwakubanga yaweebwa omukisa mu kubanga yaweebwa omukisa si ye yekka alina okuweebwa omukisa tugendeko mu regions endala tuwanukuleyo omuntu omu naye aweebwa omukisa kakati bano abali mu kuzimba nti Nuupu kibiina kya Buganda tubakuba eddolera omuntu toyinza kumanya bulungi bwe nga tomuwadde mukisa singa wali onsanze mu kkubo ebiseera nga tonnajja kundaba waalirowoozezza ndi nsobola okuvaamu ebigambo bye njogera n'otuula eddakiika eziwera 3 ondabe omuntu experience asobola okugifunira ku mulimu and as per now experience tematalinga nnyo kubanga tuli mu kulwanyisa nnakyemalira ne bw'obeera ne experience under the dictatorship experience yo esobola okuzibikirwa yensonga lwaki osobola okulaba omwana omu najja n'akola statement Mpuuga tokoze temutuyambye biki kubanga alaba tewali kikyuseeko but ekizibu tekibeera Mpuuga ekizibu kibeera mutwe guli ogwa waggulu ogutawa Mpuuga kyagaanya kukola kimala Mpuuga ne bw'anaagamba mutuwa abantu baffe guli omutwe ogwa waggulu gwe bayita Museveni gugenda bagaanira Mpuuga ne bw'anaagamba tukole kino guli omutwe ogwa waggulu gwe bayita Museveni gugenda kukiremesa kati kizibu nnyo okulaba amaanyi g'ettaala mu kasana akanje nnyo amaanyi g'ettaala gasinga kulabikira ng'akasana kavuddewo mu budde bw'ekiro kakati waliyo abantu abalala abasobola okutuula mu kifo kya Mpuuga regardless balina experience tebalina experience as long as bali determined okutuusa bannayuganda mu Uganda empya as long as nabe ekigambo Museveni kyabasina nga kibawunyira ziizi omuntu yenna nga Museveni yakusina ng'akuwunyira ziizi osaanidde okubeera loopu kabenze yeekolera itongwa loopu w'Amerika siwe guli Abamerika nange ojja kwesanga nga nsaanidde okubeera loopu wakuba nti okinzijjamu siina mpapula naye nga singa mba nnina empapula ojja kwesanga nga nange nsobola okubeera loopu as long as ngamba nti Museveni akole ki agende so essaawa eno situwagala tutunulyani alina experience because naffe abaliwo bye tubadde tulwanyisa wabaddewo akabinja k'abantu
ba Dr. Besigye abalina experience bali mu Museveni zileta Bobi Wine avudde mu bidongo ba Luchamuzi balina experience zileta Bobi Wine avudde mu bidongo ba Dr. Ani ono yakafagule kiyenje babadde na experience balina lere. No, it's not about the experience, it's all about how determined you are. Njogera oluzungu. Bw'obeera determined obeera worthy. Oyinza okubeera ne experience naye ng'oba Museveni yakutama kitono. Nganza atalina experience ate Museveni yantama kinene. Nga bw'onampa ekifo ekyo ate ngenda kubeera ng'entaama. Mu kulaba nga tujjawo Museveni. Obwa leader of opposition si kulaakulanya Uganda wadde nga bamu bakitwala nti kuwabula gavumenti. Ffe tetuli bawabuzi ba gavumenti kuba si ffe tugiwabula okubba ssente za emisolo. Si ffe tugiwabula okubba ez'eddagala. Si ffe tugiwabula okubba ez'akafuba eziva mu bayambi b'abazungu, okubba ez'abamukenenya, okubba ez'ab'enguudo. Ffe tulwanyisa gavumenti ya Museveni. Kino njagala nkiddiŋŋane. Kakati mu kulwanyisa omuntu munnange tebibaamu mu lulwano olutali professional kubanga at first n'olulwano b'osanga lwali badde profession. Ngaye bategeka okulondera ensonga lwaki naffe twali twaluzannya profession. Olulwano oluli profession mulimu tokuba wano, tokuba wali, tokuba wano, tokuba wali. Naye olulwano oluli profession wosanga wokuba tekyetaagisaamu experience yonna. Waliwo kye tuyita okufa bakula n'okukuba byanjawulo. Okufa bakula n'okukuba. Kakati essaawa eno tuli mu by'obufuzi by'okufa bakula. Ng'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni atufa bakula. Experience odyetaaga kitono nnyo naye okumufa bakula. Wabula weetaaga kubeera determined okumufa bakula. Y'ensonga lwaki nze nsaba Oweekitiibwa His Excellency Bobi Wine Mr. President n'olukiiko. Obwaloopu tebudda mu Buganda. Obwaloopu tebabuddiza Mpuuga. Ate tebabuddiza omuntu yenna mu Buganda. Obwaloopu bugendeko mu regions endala. Kati nga Nambeshe. Nambeshe asobola okwambala obulungi obwaloopu kuba abadde Nampala. Era olaba ng'omulimu gwaguzannye bulungi. Waliwo ajja okugamba nti mu region endala tewaliyo nnyo bantu ba muzinzi. Ogenda kuba ofaananyeko Museveni alowooza nti amawanga amalala temuvaamu bakulembeze era baweereza balungi. Ng'ebifo eby'obuvunaanyizibwa oyiro baatwala baana beewaabwe kusoma. Ebifo ebirungi baana beewaabwe to the extent nti gavana wa banka amaze emyaka 2 nga yafa. Naye akirabira ddala nga mu regions endala temulimu basaanidde kubeera bagavana alina gw'akyakuza amufuule gavana. Ffe situgenda kufaanana Museveni kulowooza nti ekitundu kyewaabwe kye kyokka ekivaamu abaweereza abalungi. Abaweereza abalungi basobola okuva mu buli region. But tompalalira. Gwalaba video eno ogambe nti mpisizza mu Oweekitiibwa Right Honorable Mathias Mpuuga amaaso. No, asaanidde. Era natandise nkugamba oba osanga agwana omukisa ogwokubiri okusobola okutuukiriza ebyo byatasobodde kutuukiriza mu kisanyi kisooka. Naye njagala tubeere banjawulo nnyo ku musajja gwe tulwanyisa. Aleme kugira nti bye balwanyisa nabo bye bakola. Ate bo babikola bakyaliko opposition. Bagamba nti buli kirungi tukiteeka waffe. Kyokka ate nabo ekifo ky'obuvunaanyizibwa bakitadde mu Buganda ino. Abaganda oba mu Buganda mwe musinga ba MPs ba Nuupu abangi. Naye ate si we basinga okutulonda. Nkiddamu. Nkimanyi mugenda kugamba mu Buganda tulinawo ba MPs bangi we basinga okutulonda. No. Tebasinga kutulonda mu Buganda kubanga baatulonda mu Uganda yonna. Then ono nayagala okusiiga ekifaananyi nti mu Buganda kambalage nti bawangudde okwongera okuggumiza akawaanike nti Nuupu kibiina kya Buganda. Kakati tulina okumukuba eddolera. Ayina okutuzannya nga naffe tumuzannya. Ono chess onzannya nkuzannya. Kakati bana bawoze Nuupu kibiina kya Buganda tugenda kuba tubadde byokwogera. Nuupu kibiina kya Buganda tetwabagamba kano kabinja k'Abaganda abatagala kabira ndala abakowa kabira endala era bannange bwe muliwo Omuganda n'akulembera kagenda bajjuutuka. Of recently babadde awo nga babyogera. Tuli basosoze
tumansa obusosoze era bannange ku mulembe gwammwe atali muganda agenda kukigwako tetubawo ogwo mukisa bano ba mu nsiko obwongo bwabwe bwa nkima kyokka ate ffe tuli baana b'abantu ba ku nguudo obwongo bwaffe bwaba stepborn tuyina okubabeera mu maaso ekigere ekisukka mu kimu waliwo yakoze statement n'agamba babuwe owekitiibwa Nambooze maama Honorable Nambooze ne mbagamba mbugoba mu Buganda mbwagala mu region ndala vo nti ne Nambooze abusobola naye ate Nambooze muzannyi mulungi waliwo omuzannyi gwe tuyita Atemendo mu kisaawe nga ye gwe mulimu gwe genda olemaze Ronaldo genda olemaze Messi ne bakuwa red card nova ne tusigala 10 naye nga ne Messi bamugjeemu kubanga gwe bagenda okuleeta tagenda kubawa amaanyi nga Messi singa right owekitiibwa Honorable Nambooze omwambaza essuuti oba gomasi ey'obwaloopu ogenda kuba omusazeeko kugenda nga ku balometa kumpi buli lunaku ate ng'omulimu gwe ku balometa gwa maanyi nnyo gwa buvunaanyizibwa nnyo gwa muzinzi nnyo nti fojja kwesanga bayeekola itongo emikutu kwe tusasobola kugenda twogere ebigambo byaffe oba ensonga zaffe ate ng'owekitiibwa Nambooze atugenderawo ye n'abimalanga kati tewali loopu agenda kubeera na budde kwewuubanga ku zi balometa kwewuubanga ku zi BBS kwewuubanga ku zi CBS kitegeeza ogenda kuba ofiiriddwa omuzannyo w'obuvunaanyizibwa ennyo ng'omwambazza essuuti y'obwa diplomasi oba gomasi omuzannyi kifabba kuzimu kisaawe tebamuwa bwa kaputeeni anti alina okubeera ekyokulabirako ekirungi eri bazannyi banne kati bw'omuwa obwa kaputeeni oba omukugidde kuba alina okubeera ekyokulabirako ekirungi omulala n'aŋŋamba nti Paulo Lutamaguzi siimakula naye akisaana ne muga stiru kikyali mu Buganda on top of that Lutamaguzi alina ebigambo byayogera okusinziira nga bw'abiraba Honorable Lutamaguzi bwe kyetaagisa okunyiigaanyiiga n'ayogera ng'omunyiivu bwe kyetaagisa okurizoninga nnyo n'ayogera ng'omuyivu kyokka bwe kyetaagisa okwogera ng'omuteefu era ateeka nnyo n'ayogera ng'omuteefu era bwe weetegereza ndowooza buli wiiki aba ne program ku mikutu egy'enjawulo egitakka wansi w'etaano buli lw'okwata ku nuupu oba enkyukakyuka alumbirawo omusajja tutakyawummula buli lw'okwata ku mukulembeze we Kyagulanyi alumbirawo akulumba bbeya nnako apepepepepe akasajja ne kaleekaana tukooyo tuleekaanira akanyampi kano kati bw'anaaba loopu ogenda kuba omugjeeko ekyokulwanyisa kyekyo ogenda kuba omugjeeko emmundu yeeyo gy'asobola okukubisa omulabi omulala n'agamba babuwezzaake yes babuwezzaake abusaanira era abugwanira tojja kwesanga nga karakita ye ate ye bagiwulira nnyo n'okusinga ey'abantu abalala bonna zaaka amanya ddi lwe nina okulinnya ku mmeeza amanya ddi nina okuyita omuntu omujega amanya ddi lwe nina okukkakkana kati omuzannyo omulungi nga zaake amanyi ne balinnya ku mmeeza ng'abaana abanja abannankyukakyuka abaabuzibwawo bw'ona amwambaza obwaloopu ogenda kuba omusibye enjegere loopu takola ebyo loopu takola ebyo olaba bamuzoganya mu bukiiko buli lwasoganya nga babaka akakiiko mwe bamugoba buli lwasoganya nga bamuyita mu bukiiko bw'anaabeera loopu ogenda kuba omwambaza eddiba ly'obwa diplomasi obususse nnyo ate obumukugira okukola ekyo ky'abadde akola ng'akyali just honorable saake musambi omutemi w'endobo teyeetaaga bwa kaputeeni ogenda kuba omukugidde ogenda kuba omulemesezza okukola ekyo ky'alina okukola kubanga ate omufudde ekyokulabirako eri abazannyi abalala embwa
embwa enkambwe ennyeewaka tebagiwa bitiibwa, tebalina giwa, giteeka mu comfort zone. Erina kusigala nga nkambwe kuba bw'ogiteeka mu comfort zone obukambwe buyinza okugiggwamu ne ŋŋamba nti yo ow'ekitiibwa Zaake asigale nga MP kuba bw'omwambaza obwaloopu oba oleese obuzibu obw'amaanyi bw'otannalabirako ddala kubanga oba omusibye enjegere aba agenda okukola kya abaloopu tebakola ebyo naye ng'ate bimuluma yali yagadde okubikola aba agenda okulinnya ku mmeeza nti where is Kibalama aloopu omulamba olaba bw'akola statement oba bw'akola okeegugungo konna mu paalamenti ku lwa bannaffe abaabula nti tumuggyeko ku kakiiko ka paalamenti tumukole bwe tuti tumukole bwe tuti kati nze yeekolera ne bwompa obwa kansala sirina gye mbulaza onzijeko eddembe lyange eriyita omujega alaba abakulembeze bannoopu onzijeko eddembe lyange erisaawula abantu bange ababa basobeza basekasobeza waliyo omuntu ng'oba ate muweereza mulungi nnyo ng'oli mu kifo ekitayambadde suuti oba uniform naye nga we weebeerera muleeyayo ng'okimanyi teri akuvunaanyizibwako nyongera eddoboozi lyange ku kusiima omukulu emirimu Mathias Mpuga Nsamba gy'akoledde struggle yaffe eno era gy'akoze mu National Platform. Banange tusiimengako kino leader of opposition bangi babaddewo naye tewaliiwo leader of opposition era ayimiridde ku magulu ge n'agamba nedda kino kitukola kikyamu tulina okulaba ng'eno ensonga egguka nga mukama waffe Mathias Mpuga Nsamba wakikoze. Mathias Mpuga Nsamba tuli basiimu nnyo mukama waffe omulimu ogwo gw'okoze tukusaba agutambule tegutuula tulabise abasajja bano n'ebikolwa byabwe ebivundu bye bakoze ku bannayuganda. This is Uganda for Ugandans. Era tumanyi nti one day one time tujja kufuna obwenkanya buli eggwanga lyaffe nga bannansi era tulina se yonna okulaba nga tutereeza byonna ebyasoba. So baganda baffe mikwano gyaffe tuyimukire wamu tutereeze ebyasoba era Uganda yaffe ejja kununulwa. Tetuggwamu maanyi tusigale nga tuli balwanyi era tukwataganire wamu okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwan His Excellence tukwebaza nnyo mukama waffe otukulemberamu n'otulaga ekitangaala ate ne twongera amaanyi okulaba nga tusigala nga tuli bagumu era nga tusigala nga tuli b'amaanyi. Tuli basiimu nnyo eri yonna yenna agatta eddoboozi lye ku ly'Abannayuganda okulaba nga tununula eggwanga lyattu tulino Uganda okuliggya mu mikono gy'oyo omutemu eyajja n'atuzingako eyajjanga ekizibu ayagala okusaanyaawo ate era ayagala okwonoona bye yasanga abalala bakozi.